Munnanga abasajja babeera mu laavu naye sebo Kabaate oyo omulaba abeera mu laavu era yavaayo n'ayomba n'agamba onsuubiza otya n'otampaako. Wamunsuubiza? Ne mugamba nze nakusuubizaako kuwaako. N'agamba waki ondeka mu muudu nze. N'ayomba. Naye baba asaagasaaga. No, Kabaate ali mu feelingi. Kiri ekitundu ky'ekyama kirina ebyafaayo. Kitya? Kitundu kya Kikene ekyekyama kirina ebyafaayo mu ggwanga Uganda. Kitya? Ho! Saabiraba nno nze we babanga really abasajja mu ggwanga mu Uganda we bati we bali. Bassebo ne banyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tuusa okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwoba weetaaga bujjanjabi bw'obusinkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gw'odiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Owaye angende wano ku kampani we basoloza sente zange ez'abapangisa kufuna kasente gibereko sebo kale nyabo kampani yasolozanga amayumba yalagawa baavaawo dda naye mpulira nnaku zino abantu bakozesa Wamato Estates Management wangi waawe nyabo katubanjulire Wamato Estates Management abasangibwa Natete Makai Road ku roundabout ya Mwana Mujimo basobola okuddabiriza ennyumba zo basobola okusololeza abapangisa toddamu na kwemenyera abapangisa abatasasula mu budde ate gwe ayagala okuzimba essimu okuba ku zino wammanga wamma ssebo bakakase aba Wamato Estates Management Uganda Limited bw'okolagana naffe tugenda kwejjusa Wamato Estates Management nandi naye ate laba omuntu azira asobola kusanga nakuyitako manti waliwo obeera wali mu vidiyo labanga wakatono nedda emyezi egibadde nali mutono nnyo naye banvuma nnyo nenzira ku batunda bino ebyokwegeza ebintu bikola banvuma nnyo nti ndi mutono. Oyinza oba Jesu wali abulya nnyo n'olya nnyo emyezi 3 egiyise ena weegeze otaddako nebbina weegeza n'okogga kati nembivaako era nga nkogga lwaki oyagala okubeera omunene banvuma nnyo manyi abantu abo batuvuma nnyo sirimu ya muluma okitegeera waliwo yakikuvuma ekyo kati tebakyanvuma ebyo tebakyabinvuma waliwo yakuyisamu eggaali awo era eyo abo abawala abo ate nno kikwewunyira baba bakyala bakulu nze kinnuma nnyo n'olaba omukyala omukulu ng'akuvuma nze omuwala wa egi yange oba omuwala omulala abo abatototo tebalina obwo budde eyo TikTok ogiraba abantu abasinga okuvuma abantu be bakyala abakulu abakuzeemu mu myaka bavuma kati ye baba balina bino ebigambo oli malaaya wazaalazaala dda okitegeera ebigambo bibiri babikozesa nnyo okukkakkanya abakyala banna abalala. Kwasi Media tugusa ensonga tukomewo ekintu kyaffe kyakubiri ne Black Panther. Black Panther ono tuludde nga tumulaba naye tuze kunyumyamu ku mboozi naye mumumanye bulungi bingi obadde ng'omwogerako nga tumanyi abasinga obungi n'obeera nti gundi yayogedde kwoli kino bwe kiti naye we tukimubuuza wano yekigenda nakunyonyola ekituufu ky'oba ogenda nakyo tetwagala kumuwaayiriza tugambe nti ate Panther tumumanyi Panther alina abaana alina abazungu simanyanga nedda tukimubuuza ansa gyakuwadde gy'oba ogenda nayo naye nga nafa tutekamu akasente aba Wamato Estate Management bakusoleza ennyumba z'abapangisa gwe wenna nga wazimba ennyumba zo naye nga abapangisa bano tebagala kuwa kasente bakwasa omulimu gwe bakusoleza ennyumba akasente ko bakakuwe mulambalamba. Tuline Panther kitundu kyaffe kyakubiri kisheyalinge. Panther obadde okyatugamba nti bakuvuma
mbanvuma nnyo naddala kusaga omanyi social media eno maama newoba kaliba waliwo time wootuka ng'olaba it's too much and abantu abamu kati they find us nti abeere onagamba naye panther ono munene alina amaanyi mangi ku social media bambi nakozesa kati nze nina omutima ogwange abagulaba nakuyita kati n'osugumbiza okitegeera naye nga yalina ebigendererwa kyeki birala gwe kyobadde tokola ki tomanyi bw'otuukawo ye ng'abadde alina kyanoonya ogenda okulaba ebintu bifuuse bulala ne bakukalakata webakalakata sometimes kisukka bambi so nawe bamanyi kuyisa magayo nebikuluma ekyo kyo kyasukka waliwo kabireko nga bakuvumyemu ekyo kyo sikikola naye ekyo kyo nakaabamuuko nakabira ku live y'akabaata bakuvuma manyi kabantu oyo yali mukwano gwange nnyo nali manyi nti n'olina mwamwe na mukyala nebyaliwo tubulira manyi kituufu mwali kabaata nze kabaata simulaba ng'omuntu omubi omanyi bibaawo mukyankalanamu bibaawo naye nga mwali mweyagaddeko simanyi nze simanyi ekyo simanyi tuli mukwogera osobola kabaata olaba nno kabaata nga nzuukusa n'okunzikana sooka ojje okitegeera nga nziruka newoba guba mwenda ng'akoze live nga kale kanzije okitegeera naye kabaata sometimes ye tali muntu ali very understanding omanyi social media eyo olina okulaba nti kale ono sunsulamu okitegeera kabaata nze yanyiigira olw'okuba yabeera n'abamuwalana okitegeera kati ye kabaata bw'obanga omuwalana gwe nga gwe nze aba tayagala kundaba naawe okitegeera kati ate nze kyesitasobola kukola bwakulaba oliba oli ku live y'abamuvuma ye ng'agamba naye wamuvumye waki weekobana n'abamuvuma okitegeera ate nga mubeera na mu biboozi biraba olumu kubanga tojja kuwalana buli omu nze sirina guwalana abantu ekitegeeza ekyaba kyankananya naye waliko ku live emu nga oli si mukwano gwe ekyankalanya ne kabaata yali kikeni ne Chumi nze byesaamanya kubanga yaba blockinga ku live ye kati bwaba blockinga kati bo bandaba ndi free baddukira wange nali nkoze live ne bagamba panther genda ogambe kabaata atujje mu bibulooko kati nga bw'omanyi live waliwo omusajja yajja n'amuvuma avumera nze namuggyako kwasagala muntu avuma muntu nga nze sibiriimu kabaata aga Katonda muggulu kabaata teyampuliriza wabula ye yakola live n'agamba kanvuma katya oli kalwadde kasirimu yanvuma bingi ebintu obula okitegeera ate nga avuma n'abakyala abalala kyannuma nengezaako kubanga live eyo olaba zisigalayo nengezaako okusala obutambi obutemamu awo wennyini nembumuweereza kabaata n'abulaba bulungi nnyo naye era n'asigala ku point ye ng'atunudde mu kamera nti nze namukola ki wano mwayogera mu inbox oba mwali ku tiktok mu inbox nemusindikira n'obutambi nemugamba omanyi kabaata amazima saakuvumyeko ate n'abaana tebaakuvumyeko kikeni nti yakuvumye Chumi teyakuvumye okitegeera munnange ye simanyi oba ye munnange oba alina feelings gyendi nze simanyi mu bbanga lyewamala naye teyagamba ko nti omunegi panther nyono kinkuba talina bugambo byakusonsekayo munnange abasajja babeera mu laavu naye sebo kabaata oyo omulaba abeera mu laavu era yavaayo n'ayomba n'agamba onsuubiza otya n'otampaako wamusuubiza nemugamba nze nakusuubizaako kuwaako n'agamba waki ondeka mu muudu nze n'ayomba no kabaata ali mu feelingi kalwaki tewamuwa
nanti nze saagala kuwa basajja bitundu byange bya kyama tebinnakula bulungi nga we mbyagala. Olunda oba okyabirunda? Tebiri ready. Njagala ebitundu byange ebyekyama bikule bibuzaayo emyaka 3. Njagala bba wankadde. Nedda anti 27 oyagala biweze emyaka 30. Awo eba ekuze eba terina buzibu ate nga amazima go gali nti ndina virgin kubanga seegadanga. Panther nze ntuuse wano tegereddewo tuwasuze mu sex lwaki nkyogedde kale sikikugambye nawe sikikugambye nedda obadde wasuze mu sex nedda kati njogera amazima mu nyumba yange eno ogiraba nsulamu bwomu emikwano gyange negijja tabagalamu ekisenge mukulu gyali kikyo gendayo bibyo ebisenge biggule va mu kisenge ky'abakazi no agende nze nyumba yange ebeera free teba musajja bambi it's not okuva wazze tonnaba sina boyfriend oli mu heartbreak siri mu heartbreak kubanga sina gwe nali njagadde ate omuyimbi waffe muyimbi ki Biswanka he was in love he was in love nze saabiriiko kati omanyi abo abasajja abo nze munaye ndi mwegendereza mu bintu tutandike byatandika biti ebya Biswanka kuba ffena ffena twalabanga infact era n'ebivumo ebikuvumwa ennaku zino bagamba mwana wattu bwamusiga ne siriimu tutandikira lwaki buli akuvuma ekyo kivumo byebyo ebivumo bya Uganda kyolina siriimu wazaalazaala dda waliyo ebivumo ebirala wamba ebivumo social media bakolera akatambi k'obulamu akatabo k'obulamu kati onookabagobako nedda so tudda ku kyabiswanga byatandika bitya saagala mwogerako kulwaki nedda oli yali boyfriend wo saagala mwogerako bambi yakola kyekimu abimanyi naye asobola okugamba sorry asobola okubeera ng'ali awo ng'akumisinga naawe ng'omumisinga nga muli mulavuza ekito omanyi lavuza ekiro zigira sijja kama blocking nawatenakubiri ate pakusimyo naye apostinze ku TikTok yali ayagala kukomawo nga naye tekisaso no saagala mwogerako with respect nanze kyemmanyi nze nina omuyimbi omu yali adeetunga omuvubuka muyimbi oyo nga mukazi ne beekyawa omuyimbi n'abulookinga omuvubuka n'omuvubuka n'abulookinga omuyimbi naye nga mbeera n'omuyimbi oyo bambi gundi maama pakusimuyo kireko bwe yapostinze n'aposti yapostinze ku TikTok aniwe gwe yapostinze lwaki amukwatako bindikira ebintu ebityo yabikola kati muli akyayagala omuvubuka kyokka yekoza nti tamwagala kanawe oyinza okuba ndi wano ng'oyagala gaali naye nga gaali nze munange ndi muntu nnyo si lugezigezi but nze ne ssenga wange akimanyi n'ab'enganda zange bakimanyi bemukana nze siri mu bintu by'abasajja no matter how crazy I am ne siri mu bintu by'abasajja oli mu by'abakazi siri mu bintu by'abasajja unless ng'oli yazze nanneesibako sometimes abasajja abo balaba especially bwe bakuzuula nti olina erinnya baba bayuza si buli akusemberera nti naaba akwagala ajawulira Black Panther Africa bwe naamukola kino njayitawo ate oluyimba lwange luyitewo oba ekintu kyonna bwe kamama ajjukira olowooza nti nno ki oba sometimes sikiteeka nnyo mu birowoozo naye nze nakulira mu balenzi njagala nnyo okubeera nga ndi mukwano gw'abalenzi nga tebirimu bya laavu naye sometimes social media ebintu ebiraba bulala ate ne bana abasajja baba batusemberedde babiraba birala kitegeera Black Panther erinnya ddyo liva wali avaawo
nakola tourism and hotel management ne training nakola diploma in tourism and hotel management ne nkola internship yange with Uganda Wildlife Authority nengenda Machon Falls. I stayed there for months. Nenkolako ne authority endala evunanyizibwa mu nsolo zi big 5 okutwakinga especially lions okuziteekamu bino bikolazi okumanya zirimu mmeka mu paaka bwe ziba ziweddemu tukoleyo ko tugweko ku lions e South Africa. So ne traininga nabo namanya embeera z'ebisolo nentegera nti leopard yensolo eri dangerous ng'ogirabye okitegeera naye nga ate si kituufu eri very loving and shy era mukimanyi nti si nnyangu kulaba ebeera shy nengo sojja nogisemberera mbo bwebanga ogitegeera embeera zaayo because naawe olaba ng'omuntu alinga jjo of course ensolo zonna zitya human kuba ziba zimanyi kuttibwa. Yes, naye nga it's not that bw'ogitegeera ekutegeera. Ekitegeeza gwe nga wagisanze osobola omanyi bwe bagikwata n'ogisemberera? Ngimanyi ne lion ne elephant. Okugyegobako osobola otya omuntu webe mwatakinze omuwonya otya ebyo byonna mbimanyi. So tugeze lion nejja okwatakinga ng'oyo osobola omutaasa? Nsobola omutaasa. Lion toyina nsobola omutaasa ne elephant bwebezza omwatakinga nsobola omutaasa. Ez'ensolo it's all about kumanya mbeera zaabwe. Embeera zaazo sirimba kati omanye ekisobola okuttisa elephants bibala ng'ennaanansi. Ennaanansi esobola okuttisa elephant. Ti elephant neweba eri wali kansanga lesekala eri wali mu kkoona ng'olina ennaanansi mu nnyumba eyo senti y'ennaanansi gyegoberera. Wenekuba fiumu ng'ewunya ng'ennaanansi mba mpedde. Ziri attracted nnyo mu nnaanansi n'amenvu. Okitegeera? Etegeeza naye ogyetaasaako otya nga ggwe omuntu. Amatu gaazo tegaagala kulaba sharp noise. Era w'okolera sharp noise bweti kali oba sasi tugeze sasi oba eki n'okurashinga ejjinja oba ebbaati ebyesonyiwa n'egenda. Bwe banga ebadde ekuleetedde tranka ekuleka ekukasa. That is elephant. Then leopard ziringa abantu. Ziringa human beings. Ekisooka laavu zisooka jijja ku mutima munda. W'ogiraga omukwano ekulaga omukwano. Ba togiraze mukwano tegera kulaga mukwano. Zirina feeling. Okitegeera? So it's all about your characters. N'enkwatagana gy'ogenda okukwatagana nayo. Behaviors zo. Okitegeera? But because lwaki ziri so sensitive nti they are not habituated. Ziri wild so zibeera very attentive ku muntu. Okitegeera? Nti ye w'ogisemberera yeebeera kimu nti oyagala gitte ekkola ki. So it's all about kwemanyiiza nayo mpola mpola. Yeah. That's why abantu abamu bazikola nga pet ewaka. Bw'obanga ogikuziza ng'ogijje buto. Naye nga si mu Uganda. Anti kati wano Uganda Wildlife Authority sesobola kikkiriza. Kuba biba bivunaanyizibwako anti tokkirizibwa kutta bisolo mu ggwanga Uganda kagube musota. Mu paaka mu protected areas tekisoboka. Tudde ku lion. Lion it's the same. Panther osobola okugenda mu wildlife wakale mu zoo ensolo zo nga bazitadde nezitakulya. Bw'obanga omanyi ekyokukola kati nga bw'olaba nti you can focus in wildlife abamu bafocusingira mu reptiles. Ate olaba mu reptile villages abantu tebabeerayo babeerayo naye bamanyi obikwasaganya. Omanyi omuntu nga onootegeera ekisolo sobola okukwata omusota n'enkuteekako naye gwe tosobola kugweteeka because otya so anagukwatako
Aje bagitreatinga ne crocodiles kati kisinziira where your focus is. ate panther benabona babisoma acha manyi nti byawasoma mu Uganda emirimu gy'avumu egiri waba bisoma nabo kimanyi batono mulimu sente empitirivu kalwaki bava mu Uganda tenogenda ejo wagenda bwe na traininga tubeera ku boati nno bambi awa 17 kuba nakola diploma sagenda nnyo wala ku bigundi bya diguri biki bambi nensanga kagayi ku boati omanyi nga tutwala abazungu ku boati ezo ez'amakishone nga bwe tugenda cruisinga kagayi ne kansima kali ka tourist ankyali student ne twekwana ne kaddayo ne kankubira ne tubeerawo nga twerimba okitegeera era ke kanzijako ne virginity yange. So because I was young omukwano nga ogumanyi ate ye abeera wala ate nze tosobola ku applyinga visa nga yali mu Italy kale kaziza mu Uganda kulambula nekakugwa siya newako okuvayo nalimba nalimba nti tulinayo field work nekagenda nekasabula kalonga mumaze nnaku mmeka nga mwerabye tumaze mwaka kuba bwe yandaba emakishoni kati jukira bo baba beyongerayo ku parks endala kati ate nze nga nsigadde mu park kuba nkyakola intern kati ne babuuka ne baddayo kati driver yalina enamba yange n'agikawa ate nga nange already najonika kati mukuddayo yakubira ku namba yani ya driver waabwe tour guide nawo kale kaana kato ye yalina emyaka nga 25 so nekakomawo n'akomawo n'akomawo naye wali 17 yes kakoma ngoli 18 September yes vajinto yagenda ngo oli wa 18 years nalinjiwezezza nali sinnagiweza because September ali tannabatuuka bulungi naye tubale 18 kati era the same way gw'omwaka era mwe twekyayira kalwaki bwe yaddayo ne twekyawa mami we namugamba nga omanya abazungu abambali racist kati ate awo nenfuna omulala nenga wali okasiimye yali ansiimye nga njagala ate gwe nze nga nange mwagala kuba it was my first time, it was my first cut. Etegeeza muzungu ye yagira he was my first cut. Kati ate mu eyo process twekyaye ne wabeerawo omuzungu omulala omanye ebyobulambuzi bino obeera mu bazungu kati awo nenfuna omulala kati era naye ne twekyawa kati ate oyo namufunirako emikisa namufunako emikisa nenkyusa obulamu nali njagala kukyusa bulamu kuba siri mwana mugagga famire yange bankuza sibe bali awo tinakulira ku mama wange yalinamu akasente ekitegeeza nenkyusa obulamu nangulira emmotoka naye emmotoka nga simanyi naye bagiteeka mu kisumuluzo so inakyusa obulamu. Olagwira emmotoka nga maze emyaka emeka? Gyali myezi nga 5. Nakuwerawo emmotoka? Yali mmotoka ki? Yali Super Custom. That was in 2018. 2017 around there. Ngola gulidde kulya swaga bakukola business nawe bebe. Nebya bulambuzi kati nganze kyenjagala nga nkyabera nawaka by the way. Kati awe balabanga bikyuka abewaka ne bankolera passport. Nenfuna visa yasooka ne bankoleramu dinayo. Kati nze nga wafuna visa yasooka. Kati omuzungu oyo wasaba visa na kwa dinayo wafuna visa. Nedda kati omuzungu oyo mukunjagala nze nga ate nze nkyali eri omutima gukyaliwa reason nti it is kaseera katono tewanayita na myezi 6 atwekyaye
kati ngenze omutima gukyali eri kati nze ono mpa ssente nga nze nengoba ku visa ya Italy. Bwe nagenda ku Italian Embassy okumpa visa banteramu dinaayo nga ku account kuliko emitwalo egi nga mulimu student. Ne balaba emyaka ne bagamba olagawa mu luzungu. Ne mbagamba ngenda Italy ngenda kulaba boyfriend wange. Ne bagamba nga ate wagambye nga waaplayinze mu tourist visa. So ne bampa dinaayo ne basakolinga ensonga ennyimisiza visa. Nenkaaba ne biggwa. So olwo wali ogenda nga mwogera? Twasigala twogera naye nga twekyayi. Kale nga naye tankyayi naye nga famire erabika bwe buzibu. So ate ono yakugulira supakasi mwekyawa mutya? Kati oyo twali tukutuwa. Ne muliiramu. Kati naye nga ye yantwala nga ddota. Ningira naye atanjagala. Kale yatyandoza kubanga omuntu omugana ddota naye ng'ate omwagala. Kuba teyali mwana muto. Ate ng'alaba nze ndi ki? Kato. So awo ne ngenda ne mbuuka. Olwo ng'olagawa? Ne ngenda e Bulaaya kuyiiya ne twekyawa. Olw'ekyakutwala e Bulaaya kiki? Kubanga wano wali okola nti ng'ofuna ssente zo. Nali njagala kulinnya nnyonyi ate nakubeera eyo. Wali omanyi yaani? Tewali. Wali ogenda mu nsi eki? Nali ngenda Turkey. Nga gy'ogenda tomanyiiyo? Tolina gw'omanyiiyo? Sirina. Naye nga ssente alina. Ye yakutwala? Ye yampa ssente byonna. N'ogenda? Era yangulira ne super custom ne ettaka lyange eryasooka ery'obwe bajja. Olina ettaka ebwe bajja? Katonda wange. Nakati likyaliyo? Nali wa ssenga wange yankuza. So okuva ennyonyi eyo gye walinnya paka kati obadde owangalira eyo? Era yeewaka. Mu kugenda eri wali ogenze kukola ki? Nagenda bugenzi. Ng'ogenda tuukira waani? Nga ntuukira wuwe. Ne twekyawa. Ki ekyakukyayo omusajja? By the way gwali mwaka mugumu bwe nti nze olwafuna empapula. Ne twekyawa. Kati awo we najjira ku media. Nga depression kwesi ku media? Si depression, free. Awo ate nenjiga media in 2019 nzijukira mu November. Awo natandikira okukola live. Kati okubeera ku media kwennyini ku Facebook okulaba abantu nga bakola live, it was April. Nina live gye nagwako ya mukwano gwange nga bavuma abantu naye nga seyita Black Panther Namugenyi. Waddira ki? Nyeddira nte. Waliwo bannamugenyi abeddira engeye? Yeah, of course. Kati that's when najja ku media awo COVID we yajjira. So ekitegeeza eri olinayo obutuuze? Sirinayo butuuze. Munnayuganda. Ogabe watuuka eri empapula eziri permanent. Ezeeri? Anti bubanga butuuze? Almost, but oba olina okubearinga passport. Nze njagala passport ya Uganda. Okay, tuli ku SB Media tuguse ensonga tukyagenda maaso ne Black Panther. Panther otuuka ojja ku social media. Kiki ekyakufuula ow'enjawulo ennyo okubeera nga muntu nabanga nga yakajoininga TikTok ndowooza mwezi gumu aba amanyi Black Panther? Ekyanfuula ow'enjawulo nze najjabuzi. Nali simanyi we balinga kapeesa ka live nenkanyiga nentegeera nti oyo banyiga wano. Naye nasookera nina live kwe nasookeranga mukwano gwange mulenzi ali awo. Mwogere? Bamuyita Rich. Rich. Alina engatto egula
aha kati gwe bebe twasangako ko ku Mwagala media nnyo. ne bapenge kati jjukira ffe tubabukiddo nga bavuma abantu Yeah. kati olwo nga nina ekiyumba mwenkola kitegeera nga bakuvuga supiidi abo bonna basenga asidi kati neŋŋamba mwana nange kati jjukira nze wensanga vibe ngira vibe Genda. temujja tutya kati wobeera ng'oli kadaama ng'oba oli mwana muto tebakuwuliriza nze lumu kyantekako Donizera n'agamba lwaki otuleetera obwo obwana obutamanyi nakunaaba obukyawunya engwawa neŋŋamba nina okulwana olutalo kati nenyiga okukola live kati mukola live bambi buli omu abeera ne vibe ye nze nazina buzinyi nga kyenkana oli bwereere nedda pata wakolanga gwe ng'oli bwereere nze nkola live nga nyambadde patra yange kapatra oba nga nsibya akaleesu nani kaleesu temwabeerangamu bintu ebiki like temwabeerangamu munda okakasa oyo yalina ka vidiyo ko tewakalina tekisoboka kaleete yali wakola mistake nukuloti nedda janjalo nebidde ebweru nedda ate nze atalina bijanjaalo sina kyembyagaza sina bijanjaalo ebijanjaalo otegeeza ki ebijanjaalo maybe kyendaba kyemmanyi kiyala sibiina kuba sina kyembyagaza kyogamba nti wagambye paloteri wali wasengawo eyakuza kati oba nga wakolera wewasenga senga tatagamba mugaso gwa gundi senga wange tantunzangako kumbuulirira naye ngaba kati kyoga wobeerawo nga onyumira bawala banno tebakugamba sibakulirako mu bawala balenzi bokka kwa senga yange yaza nina basenga babiri nakulira ewasenga wange nga alina bawala bokka omunde balinakulira then nkulira wasenga wange omulala ate nga naye era balenzi kali nakulira mu balenzi saakulirako mu bawala senga wange ekigambo kye natuula nali musinya wano nzijukira kyeyampita kyokka naŋŋamba yampita namukisenge naŋŋamba kendi kusanga n'akavubuka konna nja kutemako omutwe kyokka kyenzijukira okuntuusa nampita era nze nga seerinanya nomata oba nkulidde mu balenzi naye nga nze siri mu byabasajja etegeeza bawala bano bagamba nti bo balina ebijanjalo abanga bebamanyi n'okuva mu nsi okugenda okubeera gyembeera honestly speaking saafunako chansi ya muvubuka yenna nga skin color nti tweyagala no etegeeza totesingako ku musajja muddugavu sinnaba ate ekisiwo ani biswanga abantu bajja kugamba nimba but it is what it is yongera kitabo ekituufu yamanyi ye yeyogerere nze simwogerera kuba paka bagamba nti tolyangako ku musajja muddugavu sinnaba naye abaagala okuntwaye nga be bangi lwaki tobawa chance eyo ŋŋenda giwa omuntu omu oyo atalina kiri eri nti ayagala kunkoza nze buli musajja ajja kwankunkwana mba manya ayagala kukozesa linnya lyange nakunkwana adde mu public kiki lwaki wotyo tulayo basajja nga mugenda kugira wabeerewo nomu wabulowo n'omu akitegeera ŋŋenda kukola bya shiba kuba omubiri gwange gwe guntunze omubiri gwange n'effujjo lyange right bye binfudde kyendi va ku bino nti ng'eyininze weight omubiri gwange gwe guntunze enkunamyo zange zennyambala wanyumiriza mu kukunama njagala okukunama kati ngoyambadde bulungi anti oli wano sijja kukunamira kuba oli okyadde mpa abantu ekitiibwa sijja genda wasenga wange nga nkunamye bwe mbeera mu free time yange nina okukunama sijja kutambula ku street nga nkunamye nze kasita ngambye nti tugenda wapasa nagamba nesunze okulaba ku kithambi
netunza okola ng'ayambadde buli enkunamyo nze nganze kuba engeri gye sitali muyimbi nti ngenda kwambala enkunamyo ku stage kati nze enkunamyo ezange zinkolera mu biseera byange eby'eddembe gwe nga ggwe nganze nga tewali muntu nate sobola agenda really ntambule ku street nga neesibye kaleeso kati nze mmanyi nti bwenteekamu musiki wange oli ng'ebbe Oliver Ngoma kuba ye yantunda by the way nina okuteekamu kaleesu nga mbalaba kuba nabo bayisibwa ennyo obuleesu abo abazaire nezina kuba nze satrainingako kuzina nagezesa bugezesa nagenda okwezwa okay vibe kijja tusimbule eggaali njagala nnyo vibe njagala nnyo abantu okubeera mu community eri positive so mu kukunamu okwo idea y'okukunamu ogijjawo kuba abasinga bonna bajja ku intaneti bambaze kuvuma abalala abakyasinza okukunama ku intaneti kuno oyinza okuba nga oli mu kifo ky'okumwanjo era njagala beera nnamba emu naye ate era omanyi lwaki nti ennamba emu itiizoke nze shiba oyo mulaba bagamba mukunami naye woba nga olina omubiri omulungi lwaki nga tokunama anti naye ate oliwo abaana kati gwe otekamu kapatwa buliwo omwana oli mukwano gwo esimanga supermarket weyagundi simanga omutwala okuyingiza egurupu amone nga atuula bw'ati ye ate ebyo si birungi wano nga tewali gundi alikawo space kati walawo obwensenene omanyi obu kati ate nze that is not me nze neesiba kaleesu kange nenyambala blouse yange nenteekamu oluyimba nenzina okitegedde dressing code yange naye kati essaawa ya leero nkuze okyandaba oba ensi tekyandaba nga nzina nkuze emyaka gidduka guno guweddeko emyaka tegiri nakati tulinga abali mu myezi so nkuze kuba najja nine amazima najja nine emyaka 2 ku social media biri eri embyomu buto kati okola ki ebyo byakavubuka ngo ogenda kendezako mukunama ogenda kendeza mukunama ate ng'ogamira kubeera nnamba emu anti kati mbyambalira wano eno nti fe tuba tetukulaba wali eri kati neetegekera bufumbo nyagala kufumbirwa nzaale mukunama ofunamu ki yeyo ennyambala yange kyenjagala sambalangako gomesi sambalangako sharia sambalangako olugoye kyolulala neera ensi yonna nkuname baka bamaze ngaokunama wenakoko omuntu yalazemu nibokisiyo nga bavunanyizibwa nagamba naye mwana gwe lekala okukola ebintu ebyo bangi nnyo be bangi nobaddamu ki nembagamba dressing code tematalinga omutima gumatalinga nnyo osobola n'okubeera n'omukyala mu bulamu obwo ayambala bulungi dressing code nnungi nnyo eri public naye nga talina omutima omubi abantu bakoze abantu ebikolobero not because of poor dressing code oba bad dressing code munda mu mutima oli ki who are you inside kitegeera so nze ayamu omutima ogwange mulala nnyo totunuulira nnyambala yange tunuulira omutima gwange kyekyo ekinjagaza abantu okitegeera kyekyo lwaki am still standing mu ngeri yo olinakuko abali bazirako minbox yo nga baagala kukwana ku ngeri gy'oyambalamu receiving message oba nga 2 oba 10 naye kati engeri gye nakendeezaamu si nnyingi ate n'essagazi ezimu ezibeerawo sometimes abasajja abakwana ye abalaba kituufu olabika weegadanga n'ono okitegeera bayinza okulaba n'abayimbi omusajja omunene omukulu n'abamu nagamba naye bituufu oba si bituufu so sometimes you lose credibility so zino saga ezibeerawo ssebo zikutoolako so abasajja waliwo oli nga ye yakulinda wali mu kkoona waliwo omusajja nga tayagala kukulaba na musajja yenna kati tolaba ndi naawe naye ajja kujja mbuuze we mwavudde mu kamera yasuzeewo abaana yebbali yabwerere so abo abasajja nina bangi nina omukyala
aba basajja nina bangi nolwo omusajja nga akwagala akuteekamu ssente empitirivu okitegeera naye nga ne bweba live tayagala kulaba nga kutuddeko omusajja ayagala ogira bakazi banno nga tayagala oteeka otya ku live y'omusajja nga nze nkukwana so ne balwanagana mu mbeera ng'eyo kuba nze nina sagaazi nnyingi eri abasajja n'olaba nga oli akugambye panta njagalako ku page onkubireko ku music n'ogimwa omusajja n'agamba lwaki omuwadde page okitegeeza mwekwana ebyaddala okitegeera aba tayagala muntu yena yagisemberera so abasajja abamu beerwanyisa okwo ku media because of me abasajja abamu bakiyita batya masturbating nakumala olimba kwasi bifamilia tugusesonga tukyayogera mu maaso tulina Black Panther wamatu batutekamu akasente tukyayogera mu maaso Bassebo ne bannyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tuuse okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. So tukyeyongera mu maaso tulina Black Panther gambe abasajja bamasturbatinga n'amala nagamba nkumaze mukwano nga sikitegedde gw'osanga ku media buli musajja nvuma ku media yammala ate omuntu wakasa kumala kisala kitegeeza kukuvuma aba talina kyakwagaza okukumala mu ngeri ki okwesabbuuna buli musajja gwolaba ku social media n'atuula bw'ati za ntoogo n'anvuma nze aba yammala gweba okirowooza nedda bwe kiri kuba nina n'examples tuwa example kyenva nkwagala nze nina abasajja awo mu America awo nga bannayuganda nakugamba omanyi nze nkuvuma because nakumala ne basekadaama abamu kubanga olaba talina ekisooka agamba nakola nti asijja mufuna okitegeera kati kankusalewo kumumalira wano kasabbuuni kati jjukira omusajja alina wakumala bata kyakulinamu interest nanga ebintu bituufu nagamba nakumala nkusabula lwa kukumala kamera bituufu wali omazeeko omu iye ate mwe abakazi gwe tomumalangako ku musajja sirina obwo budde ande Panther tokolangako gundi ebyo neebaza senga wange okunkuza mwebaliza ddala kuba seeteekamu mize mibi nomata nina efujjo ne waliwo emize gye sikola okubeera muze mubi nno neematira neemanyi ate njagala nnyo ebitundu byange ebyekyalo wobeera nga wazze wano otolinawo yadde omusajja kitegeeza nti ebintu ebimu byemalira nga ggwe era oyinza okuba nga muno mu nnyuma olinamuko bagita batya nedda nze sibikola kuba mmanyi time is going to come time is going to come maybe nali nkikozeeko nga wali mu 2020 okikolako kuba mu 2020 no nedda sika okwekola bino naye nobeera ne that feeling okitegeera naye nomala n'okivaako because ekintu kyonna wekiwa ebirowoozo kati jjukira waliwo wetusanga ebiboozi okwo ku media nobeera wansi n'owuliriza akataapu kati jjukira nze nali simanyi kataapu bagezesaako akataapu kakunyonyogera kati nze of course omuntu woyogera okolako ku experience kati nze nali kata enyonyi yansuula ekkata ngamba naye bagamba akataapu jjukira ennyumba ze Uganda ezimu tezibeeramu butaapu eno mulimu
shawa bibaafu biki naye ekkata wabeerayo obutaapu ne ku airport kati enyonyi yakutereka ku airport ekkata enyonyi yakusula ekkata ninya Qatar Airlines oba Emirates. So mukufuulako wano yali ekusudde bagira stop over stop over ng'ojja eno kati ne ngamba nayo manyi kangezeseeko kataapu mani akataapu kanyonyogera soleke okagezesa wali owera ng'ofa ng'oyagala nali ngezesa tekisobola kuva mu bbanga nali ngezesa kati akataapu ako kakuteeka mu fiiringi kuba engeri amazzi gali gye gaba ganyonyogera amazzi gaba kati jjukira kati webaba babinyumya ne ngamba kaba kataapu kaneeno abawalabu ke bakozesa okitegeera kati amazzi gaba ne pressure kituufu amazzi gekata galina pressure oba anywhere kati pressure eyo akataapu kaliwo oba ng'ogenda okukirininga ebitundu bye bekyama galina pressure gye gakola nga gakunyonyogera ku kajanjaalo n'obeera ng'obeera mu feeling awo ne mmanya nti akataapu kateeka mu feeling etete wakeekuba ku airport yes enyonyi yakusuula n'ogenda mu kinaabiro ogezegezesa kataapu kuba normally oba olina hours ennyingi and obukinze tiketi ennungi ofuna hotel ennungi so mubaamu buli kimu okuba akataapu and I recommend akataapu kalungi kyenalaba nti kalungi ku baana abo abateeyonja bulungi gwe weeyonja kalungi nnyo okukirininga ebitundu ebyo gwe kakukolera kalungi keekube ate kirungi kaba kakulongosa amazzi gaba pure instead wona okwata ebintu ebikyafu simanya zino simanya biki oteeke mu bitundu byo kiri kiringa kimuli and kikozesa clean water pH okitegeera so it is okay kitegeeza tewalinako buzibu akakozesa mbalikommendinga akataapu nawe kokozesa sikokozesa naye nakigezesaako it is good for hygiene okweteeka mu feeling it's your choice okitegeera but it's good for hygiene very very good for hygiene era ndoozi omuwala akozesa akataapu tosobola musanga nga ali tategeerekeka situze okukozesa kataapu kabola abasajja n'abakazi I think akataapu kalungi ku bakazi tetefa abasajja tulina kukozesa simanyi mmwe bye mukozesa naye nga Yese Kadamu era abagamba sabbuuni simanyi kati sabbuuni kikaaki kuba nze abantu bansindikira ne message nga nkyazina ennyo oyinza osangako mu message lukalala Panther janku live bambi otuyambe tuli bubi nakolera nnyo bambi Basekadamu abo nabajjangako ennaku ng'obeera ku live omanyi wookunama ennyo kati abasajja abamu balaba bisambi abamu nakuba screenshot n'amalira era Basekadamu banneebaza nnyo kyovula Basekadamu banjagala nnyo ku internet Basekadamu abo tunamu Basekadamu ab'e Saudi waliwo ab'e Dubai ab'e Qatar Basekadamu ab'e Qatar Emirates ensi ezo ab'ebulaaya eyo Europe America abamu bannenyumirizaamu andi mbeebaza okunjagala kuba nze nsupportingibwa 80% basajja ate tofunako omuntu anja muni box agamba mpaaka namba nakusaka video call by the way saagala muntu ankubira ku video ekyo kyo saagala muntu ankubira ku video saagala muntu ansindikira buseegu ne oba muwala ng'oba waliwo ebitambula ku media sibyagala omutima gwange si mulungi naddala omuntu n'osindikira ebitundu by'omuwala nkulaba nti we not a good person ate nze mbadde manyi Panther mu bawala ku TikTok ndowooza bakyasinza okukettanira ebintu ebyo nga manyi nti olukwata kyakumwanjo no
inze era nkublokingirawo oba ng'oli mukwano gwange nkugamba omanyi kyokola kino si kirungi. Oli muwala munno waba musajja mugamba mukwano tokiddangamu nkublokinga nenteekako report this number. Ekitegeeza wali ofunyeyo ku basajja olina kusindikira? Of course yes. Kati TikToker abantu b'oku media naawe abali crazy kati jukira WhatsApp enegenda n'ebika ekifaananyi tomanya kati gwe oba omanyi nti mukwano gwange alina kyansindikidde ogenda okulaba ekintu kitunula ng'omusoolisooli omwokyerere liringa evvuuvuvu kuliko evvuuvuvu bulubulu tategereka black alimu bulu nogamba naye kino kiki kati nze nga nze omutima gwange nyinza n'okuza balance. Ekitegeeza bw'obeera mu nsonga zitosobola kukozesa microphone okuggyako omwaka guno naguma omanyi kati okula mu birowoozo guno omwaka naguma kuba waliwo ebyali bitambula byali so interesting ebyono omuvubuka ono w'oku TikTok ebitundu ebyo ebyakusiyaga kati Louis nampaako kopi. Louis kyaliwo? Louis talina tabu. Nze nga nze simulinaako tabu. Nange simulinaako tabu. Kati nampaako kopi. Kyanneewuunyisa nnyo. Kyanneewuunyisa nnyo ne ngamba ensi gye tulaga simanyi. N'olaba? Nendaba omwana omulenzi bwe yeekola ebintu. Nengamba abazadde abali mu Uganda oba kwegamba gavumenti eruwa. Nawulira enyiike at the same time okwewuunya at the same time nensaasira abazadde abalina ku baana naffe abasuubira okuzaala nogamba omwana wange ndimukulizaawa mu nsi eno bwebanga ekyatambula bwe nti ate nga babigaana. Mu ggwanga Uganda bagamba tebabikkiriza naye ate biri public mu community, so that was a sad moment. Waguno n'obiraba? Neewuunya nsi nali sikirabangako muri yo life mu video nemmanya nti video nga zitambudde nnyo ku TikTok. Tolinawo group oyo yasoose kikeni yasoose bambi. Nze okulaba ku bitundu by'ekyama eby'omwami nsookedde ku kikeni kuba neewaayo ku luno ndabe is it really possible, is it true? Ogende okola ku bitundu by'ekyama eby'omwami osookedde ku nga muddugavu kiri ekitundu ky'ekyama kirina ebyafaayo kitya kitundu kya kikeni ekyekyama kirina ebyafaayo mu ggwanga Uganda. Kitya saabiraba nno nze we babanga really abasajja mu ggwanga mu Uganda we bati we bali. Olaba nze namala wiiki namba nga seebaka ngolwa kitundu kya kyama kya chicken. Kyali kibi nnyo, kyali kinene nnyo, kyali tekitegerekese. Kitegedde. Ne kati bwe nkyogerako mpulira ngo okina musimu saabiraba nze. Non, I deleted. Kuba nagenda okulaba kintu amatayizinga. Ate nga bwe ndaba eggwanga gye liraga ndaba naye eggwanga lino siritegeera. Kiri ekitundu ky'ekyama. Nandi kyali kibi, kyali kinene, like tugondezeemu tulabe. Kati kale nze mu kukiraba. Manyi engeri gye nkulidde one around. Nagenda nnyo eggabeeyo okulya nnyo ebyennyanja family. Kati omanyise kukonge eno zikalooli nga zikuse. Kati jjukira ebeera erina kinene bakiraba nga kiri so nga kale kati wekiba ekuse kiba kinene weebati kati kiba kiwanvu weebati kiwanvu kikoma eri wansi kati nga kirimu akapiira kalina akamonde banange olaba ekyakkamada.
oyogedde muno tutwale ku by'omuloko tulya ku kyennyanja wallahi akabeero kamanyi nze ensi nalulira nga am traumatized tulaba balubabuka balungi ku feesi naye bannange ebitundu byekyama bibibi kiri ekisakiro sikyo kyannema chicken anansonyiwa but munnange twogerako si kibi ogenda kuncayo emikwano kati chicken mukwano gwo chicken by the way I love chicken ate okuganda nekino kyakyabe bambi chicken tonyigira swiri just okwogerako simanye ekisakiro ekyenza panther tosobola kukwata microphone nogiyimbirako nogimba bwotyo why not anti ogambye nti nno bikwenyenyaza nyera tobyanda anti microphone obanga agamba nti akazindaalo ng'omuyimbi wanakwata nayimba kati simanyi okireeteddemu like bineeno ntegedde no kiri ekyo kisakiro kyo kyali kinene kiri ekisakiro kya chicken kinene nnyo tulegeeze nga kale ngamba ku boyfriend wo nokola microphone nagantibenyimbira ku muzindaalo kisinzira mweyagala mukyomanyi laavu eno nzibu okitegeera bw'obanga oyagala munno musobola okwekola byonna so kisinzira boyfriend wo omwagala otya muli mwekola biki status yammwe eriki so why not kuba abantu babikola panther olinayo ku mwana ozaalayo ku mwana no bano betulaba ku social media bebagamba nti omuzungu yagamba nti omuzungu yakuzaalamu omwana baana babiri ne babakuggyako kati tolina access yabalaba kyova weekola ebyo ebintu biboozi naawe si bituufu kati nze panther okuzaala it's not a crime right okuzaala kisinze ozaalidde naku age ki doesn't matter okitegeera nze sizaalangako siina mwana naye ate njagala abaana zino emboozi baba bazijjawa abantu oli bwakwegomba ennyo n'akulaba tozaalangako jjukira nze of course okola mu families ezirina abaana basobola okujja kati nze jjukira nze story yange ennyumya story yange ku media teri atamanyi story yange kati nze wembeera n'abaana mu nnyumba oli ajja gamba abaana baani bapanther bwakulemerako ojja mugamba abaana bange okitegeera naye nga si babo oba nsobola okuleetaana abaana neŋŋamba bano baana bange kati olw'okuba ekyo kyomuwadde kyagenda okukola ki okutwala naye nga amazima gali nti sizaalangako naye nsaba mukama mpa abaana nzaale nga ove wano e Uganda oddayo ddi nja kuddayo ove wano e Uganda nga oli lubuto siina boyfriend kyekigwana okuba ne boyfriend basajja abali wano omutuufu ajja kujja omutuufu ogenda mulabirawa omutuufu yoyo anandeka nenkola byenjagala nemuleka naye nakola ate olowooza ali Masaka omutuufu yoyo agenda okugamba tuzaalire mu kaseera akatuufu saagala abaana bangi olidde olina emyaka 27 akaseera akatuufu keekano njagala kuzaala nga nina emyaka 3 nga tokyazadde ate oyongezayo obwongeza kale 29 ku 3 njagala okuzaalira abaana bange abo 2 ebbanga namaze ku TikTok kiki gyonyumirizaamu nali saagala kujja ku TikTok go ge mazima that's why I delayed to join kuba nze nali nnyo ku Twitter nga tukola spaces ezo nze I was actually trending in doing spaces Twitter yanema okukozesa naye agamba mbu ekiri eri nga tukola spaces nga zino eziri kuki ku TikTok kubanga live za TikTok nga bwe muziraba eri ku Twitter tuziyita spaces eba space kuba yeri togira mu video mubeera mu bubokisi so zibeera spaces twalinga tu associating na Nigeria eri you mingle with everybody Twitter tebiriko nti oba mugize then Facebook it was really massive and I thank God I got a lot of money out of it
mu mazina gange n'enkunamyo zange nze ate life yange ziva zijja zitya ssente ku Facebook? Facebook eyo ekyusiza obulamu bwange nti newemba siriiyo newemba sipositinga as long as content gyali oba wa mwaka oba wa myaka ebiri nga video gyeri esigala ekuwa ssente nga Facebook erenga paying. Exactly. And tebalina kye bakutema as long as oyina VAT number and n'ensimu oli it's eligible ne bakumonitoringira page nobera nga receiving ate kati ne oba postinze ekifaananyi ofunako ssente ku Facebook. So ate nina of course video eziri viral so zampa nnyo ssente. I thank God for that. Otuukayo nga haliyo ebibiri byo ebisatu bw'okola live kibeera massive because wabeerayo zino stars biki ebirabolabo ng'ebyo. So ate TikTok yo gyenyumirizaamu ki? It was really good when I joiningirawo mu 2023 abaana bandaga omukwano nafuna ssente empitirivu kati nze nali manyi buno ebirabo bya TikTok buba bu emoji just vibe nenebaza mukama bannange abantu ba TikTok abali ku Bulaaya bandaza omukwano abantu abali ku Bulaaya Europe America North America when I say North America I mean Canada ne USA bandaza omukwano ogutaliiko simanyi unlimited nti wabayi omuntu wa Bulaaya asobola okuvuma leero enkya naakusupportinga okitegeera so mbeebaza nnyo bannange neebaza City Addenja abeerawo USA avuma naye gayo bambi asinga asidi tabeerayo embyala live ye muntu akomentinga nenebaza mami wange undercover nenebaza ba Black Panther family nebaza abakyala mwenna abali ku Bulaaya n'abaami abali kunjagala ne bakadaama omanyi nze I associate with them because mbayamba I help them kadaama ajja nankabira Panther omwana wange talina ngatto za fees za ku ssomero nemuwa kokyogedde onobawulira mbawa ekyo kyo si kyegana mbawa nze kadaama ye muntu gwenjirawo omubiri nze naliko ku live kadaama talina kiddako ensi egaanye abaana tebalina fees nenkubira omusajja omanyi abasajja bange babeerayo no ku WhatsApp nenkubira omusajja nemugamba leero ngenda kuba ku video ngenda kukulagako ku baana ngenda kukulagako ku bitundu by'ekyama so gayo yali mu America omanyi Uganda Bannayuganda bonna bonna Bannayuganda sina mu simu yange batali Bannayuganda bonna Bannayuganda olwalaavu gye nnina eri abantu abanaku nange kennyini neetwaliramu nenenkola ekintu nga sina nakikola okitegeera and sometimes yes I might be nti mikwano gyange egimu oba abasajja bajja kuba balumu baba bandaba kolo nzikubira ku live nze ebintu byange bya live ku live video call eyo call zeezo nenkubira omusajja nemugamba omanyi amazima gali nti nteerako emitwalo 5 kati nkulageko bw'omala ozinterako nenziraba ngenda kukubira ku video nkulageko leero nkuwaako naziteekako n'omukubira sidda mugamba senga nga nkubidde batemanyi nti otoba buyaayo mba njiirawo munaku mubiri nze mbadde manyi nti kasita kuterako bwati ng'okwata bwoti ne time wenalabira Nantongo ono Nantongo Snacks nakubira gayi bambi mukwano gwange naye ankwana nemugwira nemugamba ngenda kukwagala nzikiriza yali tandabanga ku video nemugamba omanyi ngenda kukwagala ebituufu ebyaddala ngenda kweyisa bulungi togenda kuddamu kundabanga nkola eddalu naye nsaba kunyamba nsabayo obukadde 2 oba 3 nangamba okakasa nti kale nabuwayalinga zezo by the sente zenayambisaako Ntongo mu kusooka
nange nina ekizibu nkupirayo gwokubira gw'oli musajja ate se tubana bizibu bambi nejjajja wange yamize ebbaafu olaba abaana Jambya abamu ku bantu Christmas omuntu bw'ajjajja ali find a way to help twagala naye kati naye twagala nnyo okuyamba naye abantu betuyamba batumalamu amaanyi banvuma badisappointinga be bangi banvumira ddala nno era bw'osanga omuwala nga nvuma ebiseera ebimu mba mumanyi mba namuyamba oba mba namufunirako ku mugagga kuba bakadaama abo balaba mbaseetingira ku bagagga sikitegedde ekyo nze omanyi njagaliza kati waliwo bagayi bange abo balina ku ssente bamanyi engeri gye nakolako pulogulaamu ez'abanoonya ezo eza trending ennyo nga ŋŋamba olinayo ku kawooma akakuumuufu kati nze nga ŋŋenda nnoonya nkusindikayo nkugamba ati ni risiki abaana abamu bakadaama babiganyuddwamu nagira abamu waliwo omugwe batwala n'e Bulaaya abamu ne babakuba embaga abalala ne beekyawa mu myezi 2-3 4 naye ng'ate ofunyeeyo ku ssente. Teri bakazi banoonya abakazi banoonya of course nga balinamu ssente ewa oba ali mu Amerika saagala mukazi ajja n'agamba noonya musajja nze ng'amunoonyeza wange amunoonyeza eyo muntu eyo yagaliza musajja wuyo talina mukazi musajja naawe oli mukyala mukulu okwo kuba kwetyobola tukolayo pulogulaamu y'abanoonya nga y'abakyala bakulu bali kubula I don't recommend oli mukyala amma omukyala ali eyo ng'onoonya chow-mein box mukyala asobola okuba nga alina ssente ze naye ng'anoonya omuvubuka nze njagala kadaama n'avadde mu kiyumba agende lwakuba balimba andi abamu bayuuza kati ate omwondo ozingiddemuuko emikwano kuba ajja kugamba wampa kadaama tategeerekeka kadaama kuba nze waliwo omukwano gwange yafuna ebizibu olwa kadaama nabakwasaganya bwe mbakwasaganya apikinga kadaama ku airport bwe baatuuka ewaka kadaama yali ayagala mumuwa butwa oba yali amuloga aleme kudduka kati mbu yali ateeka bintu mu mmere ye n'amugwako ng'ateeka ebintu mu mmere bino kupikinze jangu bereke wange nenuleko bigende mu famire zaabwe yabijjawa ate nga yakava kweya olunga amutuma yambamala nawe ennaku awo so mukwano gwange bambi alina ssente empitirivu nankyawa naye kati wali tomumanyi omulala mukwano gwange we UK yeesitula agenda awase kadaama ebyaddala ebiri siriyasi omwana n'amulimba famire bwe baatuukayo byali birala so nomukwano gwe yalina ekizibu bakadaama tebalina abamu mazima bwe buzibu bwe mbasangamu nga nze njagala nnyo bayirawo omubiri tuvaibinga era njagala nnyo vaibinga nabo naye abamu si bamazima so nsanga ebizibu bingi omukyusiriza obulamu olumu omuyambye akubira n'agamba pantha mpaayo 10 n'omuwa n'amala gw'osanga ku tikitoko tolaba nti eno saga eriwo gw'osanga ng'akuwalabula n'ogamba ono eyankubira ne ku ssimu ne muwayo ekido yankalakata essaawa eno anyway SB4 Media tugusa ensonga tubadde ne pantha akyali muko tubona kutunyumyangamu naye emboozi nyingi gy'alina naye nga emboozi ye mugiwulidde ate era omumanyi ndakati muntu mulamu mwaze womusanga wano muntu mulamu kyala mukakkamu naye musange ku live asobola okuttamu omuntu so abantu gye bali abantu be batyo nga ajja musanga wali eryo omusisinkane mu buntu nga yana si ono tekisoboka nono ye pantha tumirako mikwano gyo ntumirako mami wange mami undercover nkwagala nnyo ntumirako mwenna aba Black Panther family bannange Sita Danger we UK nkwagala nnyo Sita Danger musajja mukazi musajja nkwagala nnyo Sita Danger we bale byonna ne family ye UK bonna bannambi tumirako bakadaama mwenna mbaagala nnyo
then nentumirako bonna ba streamers bambi n'abali positive nga TikTok bagikozesa bulungi nammwe mbatumirako mu continuing kwa social media n'ogikozesa obulungi ofuna kiralu bw'ogikozesa obubi tofuna nze lwaki nti I'm queen of social media nti ngikozeseza bulungi. That's why I'm the queen of social media. Teri muwala akozeseza social media emyaka 7 kati ndi ku social media. I came when I'm 20, now I'm 27. So that means I've maintained it. Okitegeera, people tried me but I control myself. Esimala nnyo geetabaataba mu bintu ebitategereka, kuvuma abaana b'abendi, famire z'abantu, kukola live n'oteeka mu green screen n'ovuma. So mugezeeko zikozesa obulungi social media n'okufulumya obutambitambi because oyagala okutrendinga si birungi. Ane biba birungi munnange. Birungi. Si birungi. Si birungi. So amanyo kati nze saagala nnyo tolinayo katambi. Ate nze saagala nnyo kutrendingira mu bintu bya buseegu. No, oyinza obanga sugwa katadde naye wakaweerezaako munno. Taliiyo. Toweerezangako. Engeri gye ndi virgin and ebitundu byange biri very valuable mbitwalanga gold. Sisobola. Toweerezangako muntu yenna kitundu kya taliiyo era tekiribeerawo omusajja aliraba ebitundu byange byekyama ogwe ngenda ofumbirwa mu myaka 2 egijja mu maaso. Songa yo gitegedde. Kwasi bifa media tuguse ensonga banaffe aba Wamato Estate Management batuteekamu akasente badawo anateede ku kyemakai stage ya mwana mujimu kayino nja kubango girabaawo bakusololeza ennyumba z'abapangisa bwo wenna nga bazimba ennyumba zo nga apangisa mugobagana nabo kusasula bakwase Wamato Estate Management. Toyaziza nnyo Black Panther kutuwako print eno kukyalirako mikwano gye tubatumiddeko n'abatamwagala tubatumiddeko biriwo byakasaba so bijja kuggwa tusonyiwagane bibeera waabo bire bulungi mweraba. Bassebo ne bannyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tuuse okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bw'obusinkana bulenga wokka Mityana Road olunaku luba lwa Sande. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gw'odiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Omaye angende wano ku kampani webasoloza sente zange ez'abapangisa kufuna kasente gibereko sebo kale nyabo kampani yasolozanga amayumba yalagawa baavaawo dda naye puli alinaku zino abantu bakozesa Wamato Estates Management wangi waawe nyabo katubanjulire Wamato Estates Management abasangibwa Nateete Makai Road ku roundabout ya Mwana Mugimu basobola okuddabiriza ennyumba zo basobola okusololeza abapangisa toddamu na kwemenyera abapangisa abatasasula mu budde ate gwe ayagala okuzimba essimu okuba ku zino wammanga wamma ssebo bakakase Fe aba Wamato Estates Management Uganda Limited bw'okolagana naffe tugenda kwejjusa. Wamato Estates Management